Ono ye WOLOKOSO. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. WOLOKOSO mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu WOLOKOSO. 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 Mu weekend taxi. Chenda musanva kasiti sasa tufemu maforoyo simba empologoma enunya ya debe nkubuza koyo na josinzira okula mpozi ngate otumbude ne kugamba ntikati WOLOKOSO mu weekend taxi ye program mpozi ateba yingidewe sawa zino kudachika 10 zakeda kusawa esatu ezokumacha atenga mpozi akakuba kakedde kutonya gwete webuza tuyisewa ffe twakolamu tuli babede eranga nyongero kubuza ko gwajitumbude ne gamba kakati esawa yonna beranga otutega kumikutu ejenjawulo www.afcloud.com ogenda kubira mpozi ngate otufuna bulungi nnyo ate mpozi ne wale eri kufemwe mwefe okujabanga otufuna bulungi nnyo Radio Simba TV ja kubanga otufuna bulungi nnyo BOCAT TV mpozi ne KAKALAMU Times ogenda kubira mpozi ngate tufuna nnyo wano mu WOLOKOSO weekend taxi ne tugamba tuli bakabinyo olw'ensonga tukutuku wakyo ino kubira mpozi ngate omanya olunaku nga luno lwalero nze Sula Senyonga Mr Mosquito HAJJI TITIIBYA the only HAJJI dynastic kugenda mpozi okulambula ku hakize mu time eno ya COVID-19 therefore tutandise bwe tuti WOLOKOSO mwe nabalulindiride tuwechali wafe ngamba mwe nabalinze kagamba mugambo tufumbadde mukandaliride wiki namba muyaye yangu otobusa abayaye nja kubabuza singa musokane munjibisa mukayala lutuwe muyaye wafe kati netagako kubaddemu abali sexe muko HAJJI TITIIBYA lutuwe mani njagala kubaddemu abajati bannange muli wa saumu kikyo bannange. Assalamu alaikum HAJJI wafe omuwat. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bahajjati bange tukole tutyoba HAJJI TITIIBYA nawe mwagala duba wandu tandikiriwa wenyini HAJJI nawe tutandikeo kuchinyose waya ekiza kitire wenyini awo nawe HAJJI TITIIBYA olwato munywanyi tusanyusa kulaba anko kakalamu nateredde daba seruganda eradde bamami abalungi lutuwe bebe wange naluba wanemwafunye kukukulya mmwe banamwe emitwe gibawumba kale nyongere kubuza kolejeso kwatengo tumbudde kyera musamba kasirisa satu femwe mwefe bweriyo sime mpologome nungi ey'eddembe kakana papa atupya kukyera mu bbiri akasirisemu sakole baseruganda abatuwulirizanga bali kukyera abatuwulirizanga bali kukyera mu bbiri akasirisemu ne www.twejosima.ug nyongere kubuza kolejeso kwatengo tumbudde lubogola simba sakone WOLOKOSO mu weekend taxi amachago nnaku olwaleero saidi eno akubuzaako ne kukwanirizaako nze KAKALAMU the answer Peter answer wo mulembe guno ne bilyana era okay nga tugamba tugenda kubera mpozi nga tetusimbula musimbula erinya kinyiri eya style ey'omutawala ennyo yes sir omuyimbi Sala Shoti nga mpozi ono amanyikiddwa nnyo olw'oluyimba mpozi lwe yayimba nga yeebaza Mukama Katonda okubeera mpozi nga mutadde mu mbeera ennungi esingira ddala okubeera mpozi ey'omutawaana ennyo era nga amwebaza nga bw'owulira wano era nga wowulirira bino mpozi Sala Shoti still yamanyikibwa nnyo n'akayimba kano era nga ze zimu ku nnyimba ze zekagamba ezikyasinza okubeera nga zimutunda era nga Sala Shoti amanyikiddwa nnyo okubeera mpozi ng'ate ayayanirwa abaami bambi era naye yennyini akimanyi nti mbutuufu alimu omukyuzi okay oluvanyuma lw'ebbanga nga tujjanga tukuwanga omukyalo ono olw'embeerayo wejja okuba omukyalo ono olw'embeerayo okuba ate nga neerekeera neekeera ng'etereddemu ate olundi n'owulira nti oba olina kyosobola okuba ate ng'omuwa
bambi kimuwe okubemberera biko okubanga etabusemu omukyala Sara Shoti gwe tukugambako abadde nga ajjanga atawanyizibwanga ekirwadde boolyawo okuva yagwa ku accident mu mbeera eno abadde nga oboolyawo nga ajjanga abeera nga atereddemu nga bwe nkutegeezezzaako era nga akalembereza akakulu yakafunye juzi wano bajja juzi wano ng'omunywanyi amanyiddwa nga Balamu okumutwalako mu ddwaliro okubate nga oboolyawo afunamuko ku bujjanjabi ekiro ekyakeseza olunaku lwa leero twafunye essimu ng'etutegeezanga omukyalo n'embeera bwe yeyongedde okuba ate nga etabukamu kale nno kwe kumunoonyako wano nga woowulira ko ne mukyala Sara. Yesebo. Mawulire galaze nti oli mulwadde. Oli mu mbeera ki? Ninawe njawulo naye ntonotono mukwano. Nga omanyi obulwadde buba bukuludde mbugenda mpola. Ekikuluma? Omugongo guno n'amagulu. Wagwa bugwi ki? Nava ku booda n'engwa. Naye ng'era okuva edda gwalinga gunnuma okuba munange gye gwatondebwamu yanjawulo. Kitegeera. Yesebo. Kati oli mu ddwaliro oli waka? Ndi waka nasooka ne bantwala nakasero ku Sande emalayo ennaku bbiri ne bampa eddagala ne banywa amatooke embeera wakaga bwetambuza ku magulu gano galenga agakola batisiise ati leero balinda banno ne banzizeeyo batemu bankebere bulungi olina kuddayo lwaleero bagenda kunnona naye nga bw'owulira wakutegeezaawo naye era sitiirwa embeera tebadde nnungi financially nga bw'omanyi kalantiini nti abayimbi tebakyakuba nnongo bw'atyo era batutegeezezza nti Balamu yasobodde okubeera ng'amuyambako okumufunira kasente bambi akasente nga kava mu State House batuwadde ku menvu Dani yagatuwadde Balamu n'agamba ndyeko limu nawe olyeko limu batuwavutwa ddagala kale bw'atyo omukyalo ono n'asuubiza abawagizi be nti singa embeera eneebeteredde nga suuse bulungi ne kalentini ng'eweddeko ye wakuddamu otusabuka omuziki nungi financially na buli kimu obulamu obadde obutambuza otya mu kaseera kano katembere ekiiseemukko kubanga bampaddeyo kasente ak'okugula ebyawaka nabanabadde singa byakuba ate nampina okubanga njagala ne bagamba nguleyo ebyokukozesa bani abakufudde kasente baatumye okumpa obujjanjabi nalabya ndi wa Balamu yakirimu yesebo sabire kale bambi neyanziza okunkubirako mwe bali na byonna n'okumanyisa abantu bambi okusinga abawagizi bange bambi be bali kunjagala bansabire bwe naaba mponya nja kuddamu nkole adokusabire Sseruganda bambi okay